Gwanga. Amina. Olunaku lwa leero tukusanze omulundi gwo ogusoose ng'olabika nga oli mu kifaananyi kimanyi okukwata ekifaananyi oba abantu kye bayita okukola vidiyo era twagala obuze ku balonzi n'abawagizi otubuulire tukola ki wano olunaku lwa leero. Abawagizi bange n'abawagizi ba muganda waffe Adam Mulwana mwenna mbalamusizza nnyo. Amannya nze Ssegirinya Muhammad, mbaka wa Parliament bwa kitundu kya Kawempe North. Bw'ondaba n'Adam Mulwana ono teweewuunya kubanga ndi kyendi lwaye anyinako ettaffaali. Adam Mulwana ono musajja wa byabufuzi ate musajja artist, musajja muyimbi. Naye embeera bwe yamutabukako n'alwala ng'ate Ssegirinya sisobola kutuula kubanga mulaba muganda waffe embeera gy'alimu, yadde nange ndi mulwadde naye ate waliwo omuntu lwakusingako. Adamu tali mu mbeera ya mulembe era olunaku olwaleero mundabye nga ndi naye nga tushutinga vidiyo okwongera okulaga abantu embeera muganda waffe Adam Mulwana gy'alimu n'abantu okumanya nti muganda waffe tali bulungi era tulina enteekateeka nnyingi nnyo ez'okulaba nga tumutaasa abe ng'asobola okubeera ng'atereera nga mu mwezi otulowooza ne ku kawoshi mu Kawempe eyo njagala gitekeka, njagala kunoonya venue tulabe nga tusobola okuyamba muganda waffe ono. Ate ne mu Makindi omuno namwe mumanyi nti budde bwonna mugenda nammwe kukola enteekateeka tulabe nga tumuganda waffe ono tumugattako ettaffaali kubanga embeera gy'alimu si ya mulembe. Yali musajja anyirira, yali musajja asobola okweyimirizaawo, yali musajja asobola okubaako byakola naye ne bw'omulaba kati amaziga gamukulukuta olw'embeera gy'alimu. N'olwekyo ŋŋanze omulwanirizi w'eddembe, ŋŋanze omusajja amanye ennaku, ŋŋanze omusajja ayagala buli muntu abeere bulungi. Simadde siyinza butajja wano kulaba nga muganda waffe Adam Mulwana tubeera naye mu mbeera yonna. Kubanga nali nkoze eddwaliro nga Adam Mulwana ono obutwa bwalimu lisobola obbumujjanjaba naye eddwaliro lyagwa. Kitegeeza Adamu yeetaaga either Nairobi Hospital oba yeetaaga Aga Khan oba yeetaaga mutwala UK oba London abe ng'asobola okubeera nga ajjanjabibwa atereera. N'olwekyo leero tubadde mu video shoot okulaba nga abantu mumanya kiki ekigenda mu maaso ku muganda waffe kuba musobola okubeera eyo ne mulowooza nti babintu byakusaagira. Omanye abantu baffe bategeera omuntu nti mulwadde ng'amaze kufa ne baga musajja adde mulwadde kyokka ng'omuka tegukyaddamu gwe bategeera nti musajja adde mulwadde. N'olwekyo bino si byakusaaga, bino si byaki, musajja waffe mbeera gy'alimu si nnungi. Honorable omuntu walaba Adam ebikolwa bye n'ebbanga we yakolera ebintu byawakisize yali sayidi ya kibiina kirala ate gwe tukutunuulira wa kibiina kirala tekikwesitaza kuba nti ojje oyambe Adam abasigadde bayinza okukaayo. Munnange nava mu FDC ne nyingira Nuupu nga tulina Adam mu FDC ate era Adam ye ali twin one ewo mubanda gyali ate neeno gyali musajja si wakusaaga ali wa revolution wankyukakyuka wa bonna ye ali ku struggle etambula. Kitegeeza nti tewaliwe kindobera kubeera n'Adamu kubanga kyaliko kyendiko fena tuteeba mu gundi mu college gyateeba gyenteeba ate era mwamulaba ne mu campaign ezaggwa ezamugana ngeno bali bati Kyagulanyi Sentamu era Adamu yakola ki y'omu ku basajja abavaayo ne babeera naye. Naye lwakuba mu mbeera eno gye tuliko ey'okulanga muganda waffe abeera bulungi tetwagala teeka mu byabufuzi, twetaaga abantu bonna bamama fiina baani buli muntu yenna asobola twagala ayambe kubanga oba otaasa obulamu tolina kutunuulira byabufuzi. Nze nakola eddwaliro wali mu Kawempe nali situnuulira byabufuzi olimo alagira mu t-shirt ye naale nga tumujjanjaba ffe kitufa muntu kubeera mulamu. N'olwekyo n'ekyokutaasa Adamu tetwetaaga nti oba kya byabufuzi oba nti ngweri oba onaagwena twagala tutaasa obulamu then tulabe nga muganda waffe atereera. Adamu yeetaaga ebintu bingi nnyo. Ekisooka yeetaaga ya tiketi okugenda jjanjabibwe, yeetaaga ssente ez'obujjanjabi zetulina okubeera nga tusooka tudipositingeko, tukyalinda quotation ku malwaliro agamu ge twawandiikidde babe nga bagituwa beetaagako deposit ssente meka muganda waffe okusobola okutravolinga because waba agenda mu America tuba tulina okusooka odipositingayo ki okudipositingayo ssente. Waba agenda UK era bwe kiri pozi Nairobi n'Aga Khan yo ne bw'otadipositingayo n'ogenda musobola okukikwasaganya ago nga manyiiko bulungi. Naye gali amalwaliro amalala nti bw'odipositingayo then nga bakuweereza invitation. Kati invitation gy'otwala ku embase ate okufuna ki okufuna visa. N'olwekyo yeetaaga ebintu bingi nnyo. Kati abantu tunatandika campaign eno ey'okusonda abantu ze banaakuŋŋaanya ng'era tubalaga accountability nga tubabuulira nti tutuuse wano tutuuse wali paka muganda waffe bwe tunalabanga obulamu bwe tubutaasa. Baganda bange mbeegayiridde olero kiri wa Adamu enkya kiri wa Ssegirinya. Ŋŋanze era ngenda kuleeta ettaffaali eryegasa gye sisobola kwogera kati
olw'embeera gy'omanyi olw'embeera gy'omanyi abasajja akava mu kkomera ekintu ng'atodde kinene bulala abantu ne batya kikyali kiri muto kikyali kiri muto naye nga nange nina okubaako kyentoola ku muganda nga Adamu ono because ndi kyendirwa Adamu bwe nali nzija kubwa kansala Adamu yajja nanyimbira ku bwereere mu kawempe n'ayimba ennyimba ku bwereere nga siina kyakumuwa wabula nga musiibuza jambo n'atambuza oluusi ebigero oluusi n'alinnya booda ne yeeyongerayo naye nga nyimbidde era abalonzi ku bwa kansala ne bannondo obwa kansala bwe bwantuusa ku bwemupi kyovala bwe nawulidde omulanga gwa Adamu nadde nnyina kudduka misinde ate si nze nzekka Adamu ataddeko abantu ettaffaali abantu bangi abantu bali mu paliamenti awo lwa Adamu mukama waffe Dr. Besigye Adamu we yalwala oyinza okuba tomanyanga naye mutegeeza mukama waffe musadde wa Adamu yalwala toka kwa balabala olwo oluyimba lwakuba hiti nsi yonna Lord Mayor Elias Lukwago mukama wange musajjawo yalwala twetaaga buyambi musajja afa abeere bulungi madamu Wini Kiza musajja wa Adamu yalwala twetaaga buyambi nandala mafaabi musajjawo Adamu yalwala n'abaka ba parliament bonna nze ngenda kuwasaganya abaka ba parliament naddala ab'ekibiina kya NUP n'abeefudisa bambe nyinako mikungo benyinako omukwano mwejuke Francis musajjawo Ssebo yalwala Adamu oyinza okuba obadde tomanyi naye kati tuyite wano omulengero mulabe bwafaanana yayina kiro Adamu yali aweza kiro 2 twepimanga naye kati ayina 42 tugenza okuddamu omupima ayina 42 tusiŋŋaŋŋanako busiŋŋaŋŋanyi ze nange baali tebannankwata nayina kiro 98 nagenza okudda nga 5 gasigadde mu kkomera kiro 5 tugiyita kyakusaaga so omuganda waffe embeera gyali musi nnungi yeetaaga buyambi yeetaaga kulaba nga ajjanjabibwa mwannyinaze yinguliri tulinawe oli mulungi nnyo mu mobilization oli mulungi nnyo mu mobilization Adamu nange yalwala Nyanzula Dolini Adamu yalwala kuba wayinza okubamanira tebamanyi ng'oluusi n'essimu Adamu zaamubulako kaakati kyekiseera bamanye nti omusajja tali mu mbeera nnungi ekiseera nga mmwe abatuuse eddoboozi mu paalamenti y'eggwanga okulaba nga muteeseza bannabitone bano okuba nga tuba mu ngeri ya kawaashi ne babeerako ekyafaayi bye bafuna naddala okuva mu paalamenti kuba tulaba naddala NUP yekyasinza ababaka abalina ebitone abangi ekyo kituufu nnyo era bannabitone mbakubiriza kati mu paalamenti tulinayo muganda Ferudamani tulinayo Geoffrey Lutaaya ate era basajja ba Adamu actually bwe mbadde nkuwola ate abo mbadde obambeerabidde nti era onkoze bulungi nnyo kubanga abo bwe balina n'osooka okukulembera olutabaalo bannabitone naye kati walina okubaawo enteekateeka ekolebwa kuba bwe tuba nga tulinayo Geoffrey Lutaaya muganda waffe honorable nga tulinayo ne Ferudamani basobola okuteekawo enteekateeka ne tuleeta proposal ti munnabitone bw'abanga alwadde abeeko ennyambibwa gy'ayambibwanga mu paliamenti kuba ettaffaali bannabitone lye baleeta ku ggwanga ddene ennyimba ze bayimba z'amakulu bayinamu message gye bateekamu eyamba ensi eno lwaki bwe bafuna obuzibu ate oluusi tugenda mu kawashi kuba yeebaawo awo immediate kubasondera ku gundi ku live tibannange muyambe ate era oluusi akasente ne kajjanga katini naye akasente bwekaba nkavudde wali mu paliamenti ate mulinayo ba representative abasobola okubaako kye boogera ku nteekateeka eno ndaba nga kijja kubeera nga kituyamba n'olwekyo bannabitone basaana okusalira amagezi ate ne bannabitone nabo okwekolamu omulimu ogwawamu kubanga enkokola zisuuse bannabitone onawoza nze ensinga kakati abandi badde beekolamu omulimu okulanga bayambagana n'osanga bali mu kulwanagana ani asinga nze ensinga gundi gwosinga nze heavyweight kakati ebyo ebyokulwanagana bwe bito tebiyamba kyovala munnabitone oluusi afiirwa n'alwaza nga ne ssente ez'okumujjanjaba bambi tewali ate nga naye oluusi talina kubanga akasente kafuna ebikatwala bingi bannabitone akasente ako ke bafuna bakakozesa oluusi mu kuyamba kati Adamu ono musajja namuyitanga nga ndi mu zi charities ne mugalwa abaana ne kawempe balina obuzibu tebalina kyakulya jantugendere tubakyalire n'aleeta 2 nendeete 2 ne tugatta netugenda tuyamba abantu kitegeeza nti n'akasente ke yafunanga Adamu era ayina we yakasonsekanga ayina be yayambanga kati olwaleero wabanga afunye obuzibu tetuyinza kutuula naffe tuveeyo tumuyambe kuba enkola eriwo gw'oyamba leero ate nkya yakuyamba Adamu abadde ayamba naye kati takyasobola kati ffe tulina okumuyamba yembeera mwe tutambulira yensonga lwaki nnyamba nnyo abantu bagaa Ssegirinya oba mugagga siri mugagga kubanga okuyamba si bugagga okuyamba guba mutima abagagga bangi nga tebayamba ate abaavu bangi nga bayamba naye abantu balina okukitegeera nti gw'oyamba leero enkya yakuyamba n'olwekyo Adamu tetuyinza kutuula ng'ali mu mbeera ey'okubonaabona n'olwekyo baganda waffe ba Geoffrey Lutaaya honorable muganda waffe Ferudamani muganange Kayemba Solo bwe kiba kyetaagisa kukola show tugiteeko oba ku Freedom City
nga yakuyamba Adamu nakyo kikola. Tutuga nti bannange toka kwa balabala musajja affe tumunoonyeze enteekateeka ey'okumujjanjaba, tumunoonyeze ssente ez'okumutwalira oba yindi yajjanjabwe ne bwe tugiteeka wali ku gundi, ne bwe tugiteeka wali ku papaazi nawo wakola. Oba akamwesi wali ewange nawo wakola. Tulabe nga muganda ffe tusobola okumunoonyeza akasente. Mbeegayiridde bannange. Tuleme kubeera kutuuka lunaku lulundi kale omusajja singa twamuyamba, singa twakola bwe tuti, singa oyo gwe twagala okujjawo. Kyovala Ssegirinya nange sinaba kutereera, naye ate Adamu embeera gy'alimu ate embi esinga ku yange. Akati munno embeera bwe beekusingako ate muyambe olabe ng'abeera mu mbeera ennungi. N'olwekyo Adamu nja kuyimirira naye mu mbeera yonna, ne bwe kiba kyetaaga mutwala ku paaliyamenti wali buli mubaka tumutegeeze nti Adamu waffe mulwadde, tugenda kugendayo mutwale buli mubaka nti ono ye Adam Mulwana twetaaga buyambi, ono ye Adam Mulwana twetaaga buyambi, ono ye Adam Mulwana ngenda mutambuza nga bw'onootunda enseenene mu kibuga, enseenene nswa menvu bwe ngenda okukola Ssegirinya ne mu kibuga omwo ojja muyisaamu omwo munaku aluwa paaka. Era nsaba poliisi nti muganda tetulimbye abufuzi, tuli mu kusondera muganda waffe, saagala muntwale misinde. Ochola nkusabidde wano muganda wange nti budde bonna nja kuyisaako Adam Mulwana mu kibuga omwo nga ngenda nsonda ssente ez'okumujjanjaba nti banne muyamba Adam Mulwana, muyamba Adam Mulwana, ng'abatunda amenvu bagenda bayimba bizinensi ezaabwe, ng'abatunda enswa bagenda bayimba enswa zaabwe. Ne muganda ffe tugenda okukola kuba twagala taasa bulamu bwe tunaatuula obutuuzi mbabuulira mazima obulamu bwa Adam Mulwana bujja tugendako. Ate tutandike kale singa twakola kino bantu bajumirwa nnyo okuwa amabugo okusinga ate okutaasa obulamu. Oba lwaki muntu ayagala nnyo awunnyo amabugo, ne bwe muganda tutaasa obulamu aye takkiriza. N'olwekyo tuve prevention is better than cure, tutaase muganda waffe abe ng'asobola okubeera ng'atereera. Amalwaliro g'omu Uganda nago malwadde go gennyini, ti amalwaliro nago malwadde. Kakale eddwaliro jjatwalayo omuntu balina panado balina ki betulina kati Adam Mulwana eddwaliro lyandigenzeemu erina specialized medication yandibadde Mulago Hospital. Naye gwe omanyi ekiri e Mulago Hospital eddwaliro ddwadde n'okusinga abalwadde abagendayo. Kale omusajja oyagala tumutwaleeyo tekisoboka, kiruddu gituukeko. Yo yokka nga wakatuuka wali ekivundu ekiri wali muganda wange. Era nagambye Alani aneekwate, waliwo baganda bange abali ebweru abaŋŋambye nti basobola okujja ne bafuuyira constituency nga bagenda ofuuyira eyange perfume, naawe ekiruddu bamufuuyire constituency ye ekivundu kiveewo. Kati tuddire Adamu ono omusajja international icon tumutwale ekiruddu muganda wange, tetusobola kikola ekyo. Ekivundu kyokka bwe kineegatta ku bulwadde obumuluma tajja wezaawo na wiiki. Bwe tumutwala e Mulago ekivundu ekiri e Mulago tajja weza wiiki. Tulina omutwala mu ddwaliro erina specialized medication tulabe ng'asobola muganda waffe okubeera ng'atereera. Ni bulungi mukwano ogamba otya? Manyi okuva obulwadde buno bwe bwatabuka nga tukebera nga tulina obutwa nga buli ekibumba bugenda bukirya, baddokita baatuwa amagezi okulaba nga tufuna obujjanjabi obw'amaanyi okulaba nga ekibumba ekyo kiddawo kizimba n'okunuunamu obutwa. So kati tuli mu kunoonya ddagala ery'amaanyi. Baddokita bagezezzaako kulaba nga tunoonya eddagala eryongera okutuyamba ekibumba ekyo kiddewo kuba obutwa bukiridde n'okubunuunamu tugezezzaako ko. Era neebaza baganda bange bonna, sijja kumenya mannya kuba bangi abalwanya okutuuka ku ssa lino, kuba kati nsobola n'okusimba n'entambula luli nali sisobola okulaba nga nfunye obujjanjabi nensobola okuba nga kati nsobola n'otuula. Naye onalebo bwe yajjidde yasanze at least nkoze eki ngenze nvumbavumba. So beebaza buli muntu atadde tafaali ku bulamu bwange nti mwebale nnyo, mwebalire ddala nnyo nno ddala. Saba Mukama abawe omukisa, abawe obulamu obw'essanyu ne famire zammwe aziwe omukisa, kubanga essaala zammwe n'abasobodde okuleeta kye muleeta ensonga lwaki wendi n'alibadde lafadda. Neebaza Hon Ssegirinya ono y'omu ku bantu abalwanyi nti kuba yava mu kkomera yalwana looza amala nnaku nga ng'ovudde ku kiro kyabadde nti mulwadde olwafunamu olungubanguba najja. Fakti yasanga n'ambuuza, naye Mulwana oli muyimbi lwaki togenda mu studio, embeera ki gy'osobola okuyimbako? Ne ŋŋamba okuggyako nina kuyimba nti abantu babi kuba abantu busaako kino ekyokumpa obutwa
bantu era nankwata studio ali awo nankwata nangamba tugende mu studio nasasula studio era ne video eno gye tuva okukola ono abo yagambye Mulwana ate tolinda kufanga ate omuntu wennakabulemu nga omumanyi ebigambo bye wennakabulemu olina okuba nga oli muyimbi katugende tulabe kuba tojja kugenda kukwata nkumbi tugende nkutwala ekole video oddemu kubanga abantu bamanya nti oli muyimbi bayinza okuba bagamba nti Adam obuyimbi wabuvaamu kujjana era tuva kukwata video n'afisa obudde olunaku lwonna n'alumpa so kintu kyanjawulo nnyo bannayuganda mwenna abasobola otukwatirako mulaba oluyimba luno lulaba olunyumira olwongereyo alina kyasobola okuyamba ku bulamu osobola okutuyamba mwebale nnyo mwebalire ddala Adam, bw'otuwuliriza mu luyimba luno oluyimba yaluwanise olujja ku mutima ng'era olina ensonga lwaki oluyimba oluyimba nalujje ku mutima olw'ensonga nti dokita okuva twava mu ddwaliro naŋŋamba nti obutwa bakuwa obutwa neewunya nnyo abantu kubanga nga sirina mmanja sirina gwe nali nvumye weewaawo nayimba oluyimba tooka kwa balabala lwali lukyusa abantu okulaga nti kino kibi kino tekyetaaga amalwaliro temuli ddagala enguudo mbi ekyo kyali tekituusa kumpa butwa kuva mu nsi kuba ffenna mu nsi tulwanirira ggwanga lyaffe kuba bulungi nalumwa nnyo ng'omuntu kwe kuyiya oluyimba olwo ne ŋŋamba nti obulamu bwandibadde bunyuma naye abantu betubeera nabo kuba neyabumpa sebumanyi naye kiyinza okuba nga yali nga mukwano gwange oba kugamba abantu babi olwuliriza okuyingira ebyobufuzi okusinga obeerako ono bejjusa nokakaisinga nasigala mu kuyimba kwaka nga simba nyimba za byabufuzi sisobola kwejjusa kuba nze banzaala Luweero bazadde bange balina battibwa mu lutalo so okuyingira ebyobufuzi sirina gwe neekwasa tuneyabimpeeramu ate nakubiriza abavubuka mwenna banawulira nti bw'oba oyingidde politics tobaako gwe weekwasa salawo politics kitegeeza kusalawo salawo gye waliwo n'abali emulago bagenda kufa n'abatomeddwa tebavudde lwa politics era sobola kwejjusa nti politics wabula omuntu ng'omuntu w'omutima omubi asalawo okujja mu nsi okitegeera sobola kwekwasa nti byobufuzi byebigizi kubeera nawe saali badde nabyabufuzi bangi bafudde kaliita abantu obuyagala bwosubiramu okwawo olina kyobagasseeko nawe oba otalina kyogasseeko naye bwosibasooka no nze sirina gwe nja kumenya linnya nti ono naye nsubira eyanyumira oluyimba olwo neyajjamu amakulu gaalo n'abamu abaalufunamu mulimu ababaka palamenti bakansalazi meya bangi abajja ku ligimeyo kuba nze muyimbi yasooka okuyimba oluyimba olwalabula bannayuganda nti twetaaga kiruddu twetaaga amalwaliro gabeere nga amayonjo gabeemu eddagala nze muyimbi yasooka okugamba omukulu mwami Museveni tutoka kwa barabara tulete ligimu empya okitegeera so buli eyalaba message eyo n'omuntu yenna eyabuuka n'ava mu buzibe nga yali alobedde mu NRM bonna abaabuka kuba opposition yonna okubuuka nakakati omungi kuba opposition kati yonna esinga Uganda yonna namba esinga y'opposition naye nga yava ku luyimba olwo abantu okubategeeza nti nenakyemalira agambwako so kusaba osobola okubeerako ettafaali lyoteeka ku bulamu bwange ne buddembu onalebo Kyagulanyi yakukyalirako ewuwo obuyambi bwe yaleeta tebwamala oba naye okyamukoowola mubasigadde okukyalira omuntu tekitegeeza buyambi ekyomuntu asobola okujja n'akuzaamu amaanyi oba ogenda kufa n'owona tetwagala tugambe si buli anajja nti azze aleese buyambi n'okujja okunzizaamu amaanyi kuganda nga obulamu buno bwoba obulina tobutwala nga tobuwa kitiibwa naye omala okutuuka muya dokita n'akugamba nti baakuwa obutwa era ekibumba kyo kiri mu kulunda osobola n'okufa otabeera n'abantu bakubudaabuda sigamba nti tugambe nti Ssegirinya yajja waati gundi yajja waati no jangu nga bwoli ogumye abalwadde bonna nekitutwala mu balwaliro bonna kugumya abalwadde abo so obulamu kintu kya bbeeyi Katonda yakikutte mu ngalo yasalawo nti ono agenda oba notagenda so bannaffe baliwo okutugumya oli wakusala ojja kuwona sobola n'okuba n'eddagala oba nga alina n'obusobozi obutwala mu ddwaliro erisingako awo